Uganda n'essaawa za leero we twogerera ekyali mu kikangabwa. Ekyali mu kikangabwa kya UN Security Council. Jjukira gye buvuddeko baayisizza ekiragiro. Ekiragiro kino nga kiraga nti Uganda erina okukangavulwa omune bakomanda ab'ekitongole kino ekya UPDF balina okukangavulwa ku ebyo bye baagenda mu maaso n'okukola mu kibuga Juba mu South Sudan. Kigambibwa nti Uganda yeenyigira mu bikolwa eby'ettabbu eby'okutuusa ku bannansi b'eggwanga erya South Sudan nga mwe muli okuttibwa, mwe muli okukyunyizibwa. Kino baakikola nga bayambako gavumenti ya munywanyi waabwe nfanfe eya Salva Kiir basobole okuba nga baginywereza mu buyinza. Kakati UN evuddeyo ne investigation ez'enjawulo era ng'egenda mu maaso n'okulumiriza eggwanga erya Uganda nga bwe beegatta ne Salva Kiir okutuntuza bannansi b'eggwanga erya South Sudan abali ku ludda oluvuganya gavumenti ya Salva Kiir. Tugenda kuba nga tuluseetula oli ku UG Update TV k'osinzira okuba nga otuwuliriza. Gw'atannatweyungako nja kusaba kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere nga otweyungako gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo mukola ky'amaanyi okwekuumira ku mayibo gano aga UG Update TV. Budde bwa kinnyika ggobe wano ewaffe mu Uganda ne kansumenti ebintu bitambula bulungi nnyo biri malidaadi saana. Nagambye gwagala okujja mu comment section sooka okkirire wansi okone mu kigambo subscribe ojja kuba oweereddwa omwagaanya okujja mu comment section okusobola okulaba ng'oteeseganye wamu naffe. Kakati nno ebintu bitabuse. Seneta w'eggwanga erya America Jim Reese akomyewo buto back on Uganda issues. Agamba tebinnaggwa yabalabula n'abagamba ssaawa yonna ajja bakwatira mu nsobi emu. Bino ebigambo yagenda mu maaso n'obiwerekereza Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force. Kakati nno amawulire agavaayo si malungi. Senator Jim Reese avuddeyo ku mukutu gwe ogwa Twitter n'ateekayo ekiwandiiko n'ateera. Kino nno ekiwandiiko kyawukanamu era ku biwandiiko bya bulijjo ebijja biwandiikibwa. Mbadde nnoonya ekiwandiiko kino nsobole okubeera nga nkibakubako musobole okulaba obubaka obuvudde naye kyayika ekiwandiiko kino kyambuze njaggira nkinoonya. Akoze ekiwandiiko ku mukutu gwe ogwa Twitter ng'agenda mu maaso n'okuba nga agenda mu maaso n'okulabula eggwanga erya Uganda n'okukola assessment. Assessment kwe kwekenneenya azeemu n'ateekayo obubaka obulaga nti wandibaawo okwekenneenya mu ggwanga erya Uganda. Senator Jim Reese tugenda kuba nga tumunnyonnyoka biki assessment si gye yakola ku ggwanga erya Uganda naki kyayogedde kati byonna tugenda kuba tubikulaga. Njagala nkulaga obuzito n'amaanyi n'ensonga nti lwaki nnywevu eriko concrete ssaawa zino olw'ensonga nti ono si gwe gusoose okuba ng'ayogera ku nsonga za Uganda ate ng'azoogera mu biwayi eby'enjawulo. Luli twali kalulu ka Uganda aka 2026 general elections ke yali agenda mu maaso n'okwogerako ng'agenda mu maaso n'okukiralifayinga embeera ngenda kuba nga mbazaayo emabega nja bibawa. Kakati era Uganda y'emu erabikirwako mu ggwanga eddala erya South Sudan ku luno nga si bya munda nti biri mu ggwanga Uganda wabula biri outside Uganda. Era kiwaliriza Senator ono newankubadde era ku luno Muhoozi tavuddeyo kumwogerako kwogera ku US avuddeyo n'ayogera ku nsonga eno. Kikulaga akazito Mwami Yoweri Kaguta Museveni ne Muhoozi kalimu. Ate era kikulaga akazito Muhoozi Kainerugaba katuuzizza ku kitaaye Mwami Yoweri Kaguta Museveni olw'okugenda mu maaso n'okuba nga atwitinga. Si gwe gusoose twitisi zino okugenda mu maaso n'okuzaala akalimanywerera eri Mwami Yoweri Kaguta Museveni oba okuzaalira gavumenti y'eggwanga Uganda emiteebu. Tujjukiremu bulungi nga mba mbajjukizaako mu katono. Mu mwaka oguwedde General Muhoozi Kainerugaba yagenda mu maaso n'apostinga ku mukutu gwe ogwa Twitter ku lutalo lwali lugenda mu maaso mu South Sudan era n'agenda mu maaso n'abagamba nti nno olutalo lugenda mu maaso mu Khartoum mu bitundu bya Sudan singa abantu tebakomekereza lutalo olwo tugenda kubasalako nga ffe aba UPDF. Yabagamba God's Army egenda kubanga ebasalako era ekomekereza olunaku olwo mu nnaku mbale bubale. Bwe mbanga temulabanga ku kibayita lutalo
mujja tegeera olutalo kye ki ku guno omulundi gwokka. Ebyo byali bigambo bya General Muhoozi Kainerugaba era twalaba ng'eggwanga erya South Sudan eggwanga erya Sudan lyavaayo ne liwandiikira gavumenti ya Uganda ebbankaluwa. Ebbaluwa yali egamba ki? Bagenda maaso n'okuwandiika ebbaluwa ng'ebbaluwa eraga nti baagala gavumenti ya Uganda egende maaso n'okwetonda bawandiike apology nga beetondera eggwanga erya Sudan olw'ensonga nti no General waabwe Chief of Defence Force wa Uganda yagenda maaso n'okutiisatiisa ekibuga kya Khartoum nti agenda kiteekamu olutalo musawa busawa abeere ng'akizikiriza nti agenda ng'ayisaamu olweyo. Kino nno kyali kinyoomoola eggwanga nga Sudan n'okuttattana ekitiibwa kyabwe nga bo. Kati era balina okukola ekisoboka okulaba nga bakola ki nga bagenda mu maaso n'okuba nga bateekawo embeera ono owa Uganda abeere ng'akangavulwa, naye tetwalaba ku Uganda wegenda maaso nakukangavula Chief of Defence Force. Eyo mbadde mbazaayo katono okulaga tweets zino wawe zituuse biki bye zitadde ku Uganda. Eggwanga lya Uganda liri how it is tarnished by the tweets of General Muhoozi Kainerugaba. Si kyekyokka yavaayo n'agenda maaso n'okukanga eggwanga eryo lya Kenya n'aligamba nti mu weeks 2 eggwanga erya Kenya abamaze oditeeka ku ttaka. Kenya neevaayo nayo neekola ekintu kye kimu nga bagamba eggwanga lya Uganda liveeyo lyetondere Kenya olwa General tweets ze yali akoze nga bagenda maaso n'obbatiisatiisa. Ebyo twabiraba era information eyo twamubawa. Kakati tweets zino niwankubadde gavumenti ya wano naddala nga tuyita mu lukiiko lw'eggwanga olukulu lwagenda mu maaso n'okubanga bakola assessment ku nsonga za tweets zino ne balaba ng'ezitalina makulu, naye zirina amakulu olw'ensonga nti buli za tweetinga ng'azoolekeza amawanga ag'ebweru bo bazifunamu meaning ndala. Bo tebajja kulowooza nti no General waffe yamanyira okutweetinga, wabula kirina engeri gye kittattanamu ekitiibwa kya Uganda okutanishinga saako n'okuttattana diplomatic relations wakati w'eggwanga erya Uganda n'amawanga agatuliraanyeewo ge tulina nago enkolagana mu byenfuna, mu byokwerinda. Kiba kibatiisa kubanga munywanyi wagenda maaso n'okubanga abakanga olaba embeera ebeegenda maaso. Kakati nno kye kiriwo ku ggwanga erya Uganda wakati n'eggwanga erya Sudan. Kakati nno ebyo ng'obitadde ku bbali nga ntuddayo ku mulamwa gwe twabaddeko nagambye oli ku Yugi Update TV gwe atannatweyungako. Nja kusaba kirira wansi ogende waliwo ekigambo subscribe kikonemu, naye tewerabirako na mukade akadde kakuyambako nnyo okuleetera notification message osobola okubeera ng'oli alert ku bubaka oba bugenda okujja ku mukutu gwogwo. Kakati nga tuddayo ku mulamwa eri Senator Jim Rees avuddeyo n'akangavula eddoboozi. Jjukira yabagamba tebinnaggwa, akyakola assessments era yamaze dokiralifayinga ng'agamba nti Uganda ezemu n'eshiftinga. Agambye Uganda has shifted from a reliable security partner to an exporter of brutality. This evidence should kickstart a reassessment of our bilateral relations. The admin has implemented serious repercussion for those committing atrocities in South Sudan, and this is no different. Ngagamba nti kirabika banywanyi bannayuganda Uganda eziyemu okushifutinga ku nsonga z'okuba nga tulina ogyerindako mu bya security, mu byokwerinda. Tetusobola kuba nga tuddamu ogyirirayingako nti egenda okuba kyategeeza Uganda ebadde esindikibwa nnyo mawanga ag'ebunaayira okutebenkeza emirembe mu mawanga ago. Kati Jim Senator agamba kirabika ekifutinze si yensi gye tusobola okuba nga tulirayingako mu bya security ng'amawanga amalala badde bagyesiga nti tuba nga tugenda mu Sudan Uganda gye tulina okukowoola, wetuba nga tugenda mu Somalia Uganda gye twandikoowodde. Agamba tetusobola gyesigamako. Agamba nti nno okuba nti kati nga tulinayo bexpert nga tulowooza mu ngeri y'export ey'exportinga ba partners mu byenfuna, Uganda kati ekifutinze.
mu nsonga z'okubanga bakitinga mu ngeri eri tugeze violent way mu bya security, Uganda kitegeeza nti ekifutinze kati eggwanga lye balina okukulembeza. Agambye brutality kitegeeza okukozesa amaanyi ag'ekitalo okuteekawo obutemu obw'enjawulo ng'eggwanga lino likozesa brutality. Agamba kati Uganda ekifutinze mu brutality we mu ngeri gye babadde bacunyaamu mu ngeri ey'ekitujju bakifutinze nga ba partners. Agamba buno obujulizi, this evidence should kickstart nti buno obujulizi butaddewo entandikwa, a reassessment, okuddamu okwekenneenya our bilateral relations, nti okuddamu okwekenneenya engeri gye tukwataganamu mu nkolagana yaffe n'eggwanga lino erya Uganda. Biki byagamba ebitaddewo kickstart evidence ki? Nti obujulizi obuvudde mu ggwanga erya South Sudan bubateereddewo omwagaanyo okuddamu okwekenneenya enkolagana yaabwe n'eggwanga erya Uganda. Jjukira Senator ono si gwe gusoose okuba ng'ayogerako statement efaananaganako weeti. Yagikola dda ku General Muhoozi Kainerugaba ng'agenze mu maaso n'okutwitinga. Ngenda kuba nga mbibawa, ngenda kuba nga mbazaayoko mbalage ate ebigambo ebyaviirako Kalumanywera okubanga eggwanga lya Uganda kati liteekebwa ku mwanjo okubanga kwegamba nga America lyerina okukolako reassessment. America okutandika okukolako reassessment kitegeeza bakuddamu bakwekenneenya, balinga gwe bascreeninga mu mbeera eyo. Kakati ebikolwa ebyagwawo mu South Sudan, Senator agamba balina okuddamu okuba nga beekenneenya ensonga eno. Jjukira nti naggambye ebyaliwo mu South Sudan, Uganda yadeployinga amagye ga UPDF. Uganda yadeployinga amagye aga UPDF mu South Sudan gagende gayambeko munywanyi waabwe Salva Kiir okumunywereza mu buyinza oluvannyuma lw'akatabanguko aka Vice President Riek Machar ssaako ne Salva Kiir. Eggwanga lyegabanyaamu ebiwayi, eggwanga lya dividingibwa nga oluuyi olumu luwagira Vice President Riek Machar, abamu nga bawagira Salva Kiir. Kakati Salva Kiir kye yalaba nga kirabika bannansi abali ku ludda olw'opposition batabuse, kwe kwowola Mwami Yoweri Kaguta Museveni amuweeyo ku buyambi asobole okuba nga embeera eno agikwasaganya. Era twalaba nga amagye g'eggwanga erya Uganda erya UPDF bagenda mu maaso n'okuba nga bayingira Juba bagende bakuume munywanyi. Baali bamukuuma mpuki, yali yeeraliikidde nti ekibuga saa yonna kyandisalwako era Riek Machar ne banywanyi be bayinza okyeddiza. Kati amagye ga UPDF omulimu gwabwe bwe baali bagenze kukuuma Salva Kiir ssaako n'ekibuga Juba. Ab'opposition kino bano baleme kubeera nga bakisalako. Wabula UN okusinziira ku lipooti yaayo yeegamba weeti nti wakati UPDF ng'eyingidde Juba ng'egenda mu maaso n'okuba nga yeefuula protectinga kibuga Juba ssaako ne Salva Kiir, bakwata Vice President ne bamugalira mu house arrest. Bwe bamugalira ku house arrest kyatabangula embeera. Oludda oluvuganya lwajja ne luteekamu amaanyi nga baagala kumwamulako gavumenti yaani ya Salva Kiir. Wabula amagye ga Uganda aga UPDF kye gaakola galumba areas ebifo mwe baali basuubira nti amagye gano nti ab'opposition bano gye bali naye nga bayambibwako komandi ya General Muhoozi Kainerugaba. Ako UN yakataddeko mbu nga bayambibwako nga bagoberera orders ya General Muhoozi Kainerugaba ne balumba ebyalo ne babikumako abantu ne babakumako ennaali nga bakozesa chemicals eza liquid ne babakumako ennaali ne babaziikiranga mu binnya okusobola okubuza obujulizi bwa opposition. Kitegeeza Mwami Yoweri Kaguta Museveni yali emabega w'ensonga eno
yali ayagala kuwuzaawo oludda luvuganya gavumenti ya Salva Kiir nga wayagala okikole eno mu Uganda okubuzaawo opposition yonna eyinza omuvuganya ku ntebe. Kakati kusinziira ku investigation yakoleddwa ekitongole ekya United Nation bagamba nti ebintu ebyagenda mu maaso tubirabye era tubyekenneenyezza, naye tujjukira bulungi nti zino byonna byonna byakolebwa tetutunuulidde nti oba kibikoleddwa, niwe wabula tutunuulidde byava ku kyokkolebwa. Bagamba amaaso bagatunuuliza ku Muhoozi Kainerugaba ye yatowa order egenda mu maaso n'okukola brutal tactics ku bannansi b'eggwanga erya South Sudan. Lwaki bagamba we batyo? Bagamba mbu okusinziira ku tweets Muhoozi Kainerugaba ze yali akola, waliwo tweet emu ng'egamba nti teri muntu n'omu agenda kutiisatiisa anko we Salva Kiir, era omuntu yenna anaagezaako tiisatiisa anko we nga tannakirowoozaako mulumbagana asooke kulumbagana gye erya UPDF. Ebyo byali ebigambo bya Salva Kiir ng'agamba nti nno omuntu yenna anaakwata ku anko we agenda mulabamu omusera. Kati nno bino ebigambo aba UN nabo babiggyeyo ne babiteekawo nga bagamba nti kino kikulaga enkolagana ya Muhoozi Kainerugaba ne Salva Kiir amuligadinga okuba nga anko we kyokka nga tabanga kuwadde anko we. Kitegeeza enkolagana ya muggundu era ebikolwa bino byali bisobola okutuukawo nga gavumenti ewadde Muhoozi Kainerugaba omwagaanya agende mu maaso n'ebikolwa bino okubituusa ku bannansi b'eggwanga erya South Sudan. Kakati embeera ng'egazi, Uganda etandise obyewakana egamba ffe si ffe abaakola ebikolwa ebyo, era nga bye beewakananga nti bannayingizaako magye ga UPDF mu South Sudan. Kyokka waliwo okusikangana omugwanga amagye baganya ogayingiza mu South Sudan naye ne bawalirizibwa ne bagayingizayo mbubba, kubanga agreement eno gye baali basayininze eya UPDF okuuma mu South Sudan kitegeeza yaliyako akasente kanene, ne bataagala kuleka kalimu. Kakati embeera ng'egaze, Senator Jim Risch avuddeyo byayogedde obiwulidde, agambye bagenda kukola reassessment okuddamu okunoonyereza n'okwekenneenya enkolagana ya Uganda saako n'eggwanga erya US. Nagambye si gwe gusoose Senator ono okuba ng'ayogera ebigambo bwe biti. Gye buvuddeko nga Uganda twakava mu kalulu aka 2026 ennaku z'omwezi 15 January, tujjukira bulungi nnyo yali gaadinga n'akola statement zino wammanga. Senator Jim Risch yavaayo n'agamba nga ono senator ye chairman of Senator Foreign Relations Committee atuula mu kifo ky'amaanyi ng'agamba nti of the R26 strongly criticized Uganda recent elections as a whole exercise, ng'agamba nti ye akalulu ka Uganda akawedde aka 2026 takarigadinga nga kalulu nti wabaddewo akalulu election, wabula akaligadinga as a whole exercise nti ekiwonvu kwali ku exercise nga kiwonvu kuteeka bannayuganda mu kiwonvu designed to maintain President Museveni's power, nti ekyateekebwawo ekiwonvu ekyo okudesigninga n'okumaintaininga obuyinza bwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni oba okumudesigninga omulemeza mu buyinza. He condemned the regime for political violence, era n'agenda mu maaso n'okunenya regime ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni ogenda mu maaso n'okupracticinga violence, akavuyo ak'ebyobufuzi mu ggwanga Uganda mu kaseera ak'okulonda. Era baavaayo ne bagamba nti okulonda kuno tekwali kulonda, it wasn't an election but it was an military operation, nti kaali kaseera ka military okwekupressinga operations zaabwe mu ggwanga lyattu Uganda. Bino nno byali bigambo bya Senator ono Jim Risch, era ng'agamba mu kwongerayo mu bigambo bye, Senator ono agamba he condemned the regime
for political violence, human rights abuse and regional instabilities. Nti okutyoboola eddembe ly'obuntu okwali mu kulonda ssaako n'okutiisatiisa ebitundu bannansi nga babatiisatiisa. Kino baakikola batya? Nga bayiwa amagye bataliyani mu communities basuubira ezigenda okukubirwamu campaign naddala wano mu central, ne bateekayo ne badeployingayo amagye nga gakutte emmundu gatiisetiisa abalonzi basobole okuba nga balonda Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Following aggressive comments from General Muhoozi Kainerugaba against US, Risch has pushed for the re-evaluation of security partnership and potential sanctions. Ng'agoberera ku tweets, tujjukira bulungi nnyo tweets Muhoozi Kainerugaba ze yakola. Ng'agoberera tweets ezaakolebwa Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force, Senator Jim Risch wa US agamba nti yagenze mu maaso n'okulaba nga batunuulira security partnership, enkolagana yaabwe mu by'okwerinda wakati ya Uganda n'obusobozi bwabwe okusanctioninga Muhoozi Kainerugaba. Gyateekawo sanctions nga zino zaakuteekebwa ku Muhoozi Kainerugaba okusinziira ku byali bigenda mu maaso, ebyagenda mu maaso mu kalulu ne orders ezaali zikolebwa Chief of Defence Force. Kakati nno njagala nkulage ebyo nga bigenda mu maaso, njagala nkulage position Senator ono gy'ayimiriddemu na buyinza ki bw'ayina wabanga asobola okuteeka position n'ezimu mu Uganda. Era ng'agamba waate ina ki areas ya notinga. N'agamba nti nno elections and democracy. Ya describing elections as a stage of process to legitimize 40 years of rule. Yagamba nti nno eno si demokrasia kyekisooka, tetulabawo demokrasi wadde Uganda egamba nti yakuba akalulu mu ngeri ya demokrasia. Yagamba ekyo kyali kiguumaaza nga bagamba nti tosobola kugamba nti n'oli mu demokrasia ng'ofuza eggwanga emyaka 4 ng'oli myaka 4 mu buyinza, eyo teba demokrasia. N'akona ku point endala eya human rights and violence eyakuvvoola eddembe ly'obuntu. Yagamba nti nno he highlighted the misuses of state resources, abductions and intimidation of opponents. Ng'agamba nti nno okukozesa obubi resources eza gavumenti saako n'okuwamba, okubuzaawo, saako n'okutiisatiisa ba opponents abaali beesimbye ku Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Wano aba ayogera ku bavuganya abali ku ludda oluvuganya gavumenti, ku ludda olw'opposition, ate nga tujjukira bulungi nnyo ng'akalulu kaakaggwa. Abamu ku bali ku ludda oluvuganya gavumenti eya Mwami Yoweri Kaguta Museveni baavaayo. Abantu bano baavaayo nga baagala okuteeka gavumenti ku nninga. Abula gavumenti bwe yakitegeera, bano bonna baawambibwa. Omwali vice president waggulu, abakulembeze bonna ab'ekibiina kya National Platform bali baawambibwa to extent nti n'omukulembeze w'ekibiina Robert Kyagulanyi Ssentamu naye aliira ku nsiko paka na kakati, wabula nga gavumenti ebadde yeewera nkolokooto mukwata n'okumuteeka ku house arrest paka Mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuhabulwa wamala okulayira. Era olunaku olw'eggulo okujjukizaako bulungi ababadde ku social media mwalabye amakubo gonna nga gaggaddwa, naddala ekkubo erya Mityana Road erigenda nga batangira nti balina ekirowoozo nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yadde ayolekera wazaake. Kati ekkubo lyadde liteekeddwako emisanvu era jjaamu yakutte ku luguudo luno olwa Mityana nga bagenda baaza emmotoka emu ku emu nga bamuwenja buseenene. Kyokka gavumenti y'emu ye yabadde evaayo n'egamba nti erina kyeyagaza Robert Kyagulanyi Ssentamu akomewadde ku mirimu gye. Yali eyogera ebyo nga mu maka ge beetoolozzaawo bataliyani z'amagye, era nga ne ku tweets bagenda mu maaso n'okuba nga bewera nkolokooto nti kasita bamukwatako tagenda sigaza mutwe oba bamwetaaga mulamu. Kakati yoyo gwe baali tebawenja. Kakati gavumenti senita wanaakulaga kyagenda maaso n'okwogerako nti gavumenti okozesa obubi resources eziriwa okukwata emmundu ebyokwerinda equipment za gavumenti ezandibadde zikozesebwa okwerinda okukuuma eggwanga ne bazikozesa okutiisatiisa abalonzi n'abali ku ludda oluvuganya gavumenti. Ab'opposition ne bawambibwa, abamu ne bakubibwa ne bayisibwa bubi nnyo. Ekyo nno kyali kimenya mateeka
kyali kimenyera ddala mateeka nnyo mu ggwanga Uganda era nga kittattana ssemateeka okusinziira ku ssemateeka w'eggwanga Uganda, kubanga awo omwaganya oludda oluvuganya okwexercisinga activities zaabwe bulungi nnyo n'okuvuganyaga mwami Yoweri Kaguta Museveni nga teri abakubye ku mukono. Ebyo byabadde bigambo bya Senator. Kati n'ateeka point ndala eya regional instability. Regional instability kwe kudda mu bitundu byonna byonna n'oteekawo embeera y'okutiisatiisa ey'okwekengera, buli munansi n'aba nga yeekengedde, odeployinga amagye, buli kusonda waliwo amagye. Kati bannansi baba beekengera bagamba saa yonna waliwo olutalo, ekitegeeza omwami ono yetamuwa kalulu, saa yonna yonna twandiraba ku lutalo olugenda mu maaso mu Uganda. Kino kitiisa abantu. Ekyo nno Senator Jim Risch wa USA kyayita instability, regional instability, okuteekawo embeera mu regions okubatiisatiisa. Gavumenti yatuuka no ku extent mu biseera by'akalulu okutta abantu abamu abaali bagezaako okuwamba akalulu. Kati abantu abo bwe batta abaasindise message mu byalo ebirala nti mugezaako kubanja kalulu newandikubadde mubbiddwa, mulaba ekituuse ku bano. Ekyo kyagezaako okunnyonnyola ate nga twakiraba bulungi nnyo. Gavumenti erina enkola gye yakola mu kalulu kano akaggwa, kwe kuddira abaali balina okutwala obuwanguzi ne bajjako obuwanguzi bwabwe n'ebuteeka mu b'ekibiina kya NRM. Era ye tutunuulira ba MPs abasinga twali tetubasuubira kujja mu Parliament n'olwokuba nti no gavumenti bye yali eyagala okuyingizaawo era yabawa omwaganya newankubadde bano abaali bavuganya baawangula mu kalulu, wabula okusalawo kwali eri gavumenti ng'etaapinze mu kakiiko akavunaanyizibwa mu by'okulonda aka Electoral Commission. Mu kakiiko aka Electoral Commission kaali tekalina buyinza mu biseera ebyo, kaaliwo nga kifaananyi, naye nga gavumenti yegenda maaso n'okwapointinga. Kati nga kitegeeza ki? Nti demokrasiya w'eggwanga Uganda aliwo ati okulonda kirala n'okulangirira kirala. Akakiiko ak'ebyokulonda tekayina lukusa kulangirira oyo awangudde mu kalulu, wabula kayina lukusa kulangirira oyo asongeddwamu olunwe nti yalina okugenda mu Parliament. Kakati kino Senator kyagezaako okubeera ng'awumbawumba ng'agamba waliwo kye bayita regional instability. Kyagamba accusing the Ugandanese regime of being an expert of instability in the region, especially mentioning South Sudan. Wano nno akyolekeza ne ku South Sudan nti yadeployinga Museveni yaddira amagye n'agadeployinga mu ggwanga erya South Sudan. Ne bateekawo embeera y'okutiisatiisa. Kigambibwa nti batta abantu bangi nnyo, abamu baabookya nga babookisa chemicals, saako n'okuteekawo ebikolwa eby'ekitujju mu ggwanga erya South Sudan nga bagezaako kutiisatiisa opposition ng'ebye bakikola mu Uganda. Babatiisatiisa baleme kwamulako gavumenti ya Riek Machar. Nga woolaba wano gavumenti era bwekola nkozesa UPDF amagye okwekuumira okunywereza mwami Yoweri Kaguta Museveni mu buyinza. Kyekintu kyekimu kye baakola ne mu South Sudan. Kati gubasse mu V era wateeka okubeerawo ebibuuzo ebigenda okubuuzibwa kwanyukulwa eri Muhoozi Kainerugaba saako ne mwami Yoweri Kaguta Museveni, kubanga newankubadde South Sudan tennabawaayo, tennaba kubanga ebalumiriza, naye okusinziira ku investigation ekoleddwa ekitongole ekya United Nations bo bagamba balina clarifications ezimala, bakiralifayinza ekimala ne evidence n'obuziruzi bwe bafunye obulumika Uganda nti yenyigira mu bikolwa weebiti. US-Uganda relations. Senator yakonda ku US-Uganda relations, enkolagana yakati w'eggwanga lya Uganda saako ne US liri litya. He called for the re-evaluation of the security relationship, urging that the current trajectory makes it difficult to pursue commercial and security gains. Ng'agamba nti enkolagana y'eggwanga erya Uganda yali esaanidde okubanga ekolerwamu evaluation nga yeekenneenyezebwa bakolemu enkyukakyuka olw'ensonga nti nno waliwo difficulties, ebizibuzibu bye balinamu mu byenfuna saako n'ebyokwerinda, nti bakakasa mu byanfuna by'eggwanga Uganda sente, kyategeeza sente obuyambi bwe baali bawa eggwanga erya Uganda ebyo zaali zikwatagana mu byenfuna saako n'ebyokwerinda
zaali saanye okuddamu kubanga zitunulwamu olw'ensonga nti yali takakasa nti zino ssente zigendera ddala ku mulimu zituukirizibwa ddala ku mirimu gye zirina okukola. Walina okubeerawo accountability, okunoonyereza ssente ze babawa zituukira ddala ku ebyo. Kino nno yakyogera lwaki? Yakyogera lwa nsonga eno, yakona ku kye bayita sanction. Lwaki yakona ku sanctions? He specifically suggested sanctions against the key actors, including General Muhoozi Kainerugaba, for actions that are caused across a red line regarding US interests. Yagenda mu maaso n'okubanga ateekawo embeera eno ng'agamba nti walina okubeerawo sanctions eri abantu abamu abanene mu ggwanga Uganda. Yakulembeza nnyo Muhoozi Kainerugaba. Lwaki? Gye buvuddeko Robert Kyagulanyi Ssentamu nga baagala omusibira ku house arrest, wabula ne batafuna mwaganya, ne bakizuula nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yali amaze okubatolokako. Oluvannyuma lwa gavumenti ya Uganda omunoonya nga temulaba, ne bamuwenja n'abula. Olunwe Muhoozi Kainerugaba yavaayo ku Twitter n'alusonga mu ggwanga erya Amerika ng'agamba ambase ya Amerika yeri emabega w'ebikolwa bino eby'okubuzawo Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era n'agamba Muhoozi Kainerugaba n'agamba nti nno n'olw'ensonga eyo ku byendabye nsazizaamu enkolagana yaffe wakati w'eggwanga erya US ne Uganda mu byokwerinda ne mu byenfuna mbisazizaamu. N'oluvannyuma ndowooza kyabakwatako nnyo ne basangulayo delete eyo. Wabula Senator Jim Risch yagamba nti okwesiruwaza okw'ekikawo ekityo okw'okuleka High Commander okutwitinga comments ng'ezo eziteeka instability eri embassy yaffe eya Amerika ate n'amala n'atwitinga n'akwandika apology, kubanga Muhoozi we yamala okyogera yawandiika apology n'agamba munansonyiwa nabitegedde bubi ne namaze n'enkizuula nti Amerika si yeri emabega w'ekikolwa kino. Senator yagamba apology rejected, nti asazizaamu apology tagikkiriza olw'ensonga ntegenda kubeera mmanya ya nkoko nga buli kadde generali atweetinga tweets eziteekawo instability eri eggwanga lyabwe ng'Abamerika ate n'amala n'awandiika apology tegenda kukkirizibwa. N'agamba nti nno ayagala administration ya Donald Trump eddemu okwekenneenya emukiralifayingire ng'ani nga yaani nga Senator atula ku akakiiko aka Foreign Relations Committee bamuwandiikire, kubanga obuyinza abuyina nga ye chairman wa Foreign Relations Committee, bamuwandiikire bamukiralifying enkolagana eri wakati wa Uganda ne US baddemu bagyekenneenye olw'ensonga nti nno bino ebigenda mu maaso byali biteeka instability ku ggwanga eri Amerika. Kati Senator akomyewo nate ng'agamba nti ebintu bino mubiraba Uganda kirabika erinnya eddaala, we babanga bino basobola obikola bannansi baabwe mukkirize obagaana ne bagenda ne mu Sudan ne bakolayo ebikolwa nga bino, kitegeeza Mwami Yoweri Kaguta Museveni Africa ateeka okubanga yagiwamba asobola okukolerayo ebikolobero byonna by'ayagala. Era n'agamba nti no bagenda tunuulira ensonga zino, era ssaawa yonna wandiraba akakiiko aka United Nation Security Council nga kawandiise ebbankaluwa ekoowola Muhoozi Kainerugaba saako ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni okunnyonnyola ku nsonga zino wammanga ezigenda mu maaso mu South Sudan saako ne mu ggwanga Uganda. Bayinza obikombayininga ate engeri gye tulabye Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agenda nnyo mu summits bamukowodde mu European Parliament byasubmitinzeyo biraba bagenda mu maaso n'obikwata nga biri ratinga ne ku bino ebya South Sudan ati sokaako ne mu Uganda nga bigenda maaso n'okubaamu ne bamuyita mu summit mu Geneva summit byasubmitinga bagenda maaso n'okubirondoola babigatta ku ngeri Uganda gyetulugunyizibwamu ne rugimu eno kyokka ne batunuulira n'ebigenda maaso eri mu South Sudan. Mwami Yoweri Kaguta Museveni kigambibwa yayinayo obuvunaanyizibwa eyo baba babigatta ne balabira ddala nga waliwo ekitagatta ku ggwanga erya Uganda. Kati saa yonna wandiraba ekibaluwa kibakuntumye nga kivudde mu UN Security Council oba mu International Criminal Court.
oli ku Yugi Updates TV nyongera okujjukiza ku sinzo bango otuwuliriza gwe yenna ayagala otoyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otwegattako ayagala okujja mu comment section soko gye wali eri ku subscription osubscribinge n'oluvannyuma ojja kuba osobola otwegattako wabula mbaagaliza olunaku olulungi sharinga commentinga mweraba